Olwaleero Masaba alabiseeko twebaza tiimu eziri ku ground abagenzeyo ne bamulaba. Masaba alabiseeko kebera ebifaananyi ebipostingiddwa bw'oba tuwetegereza tojja mumutegeera naye oyo ye Masaba. Genda Secretary General mututereddeyo mutaddeyo atambudde ebifaananyi bitambudde. So Comrade Masaba mulamu, omubiri guyinza okuba omunafu naye omutima guli strong. Kubanga oyo Masaba kye mumanyiiko okubeera omusajja yagumira mbalu. Omanye embalu etali yakusanyalaza naye batemba nyumizeeko obamba nyumizeeko ku lutabaalo olwo. Abantu banyumize obandulike wile sokoleko olutabaalo olwo wamma wile lunyumye wamma tolunyumye. Anyway, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Okuba omusajja yagumira mbalu, omutima mugumu newankubadde ojja mutunulira ku mubiri. Oba olyawo omulabe nga omumenyefu, omulabe nga omugonvu, omulabe nga ali wiiki, omutima alina lwazi kuba okuba omusajja yagumira mbalu. Omuntu bw'aba yagumira embalu muwe ekitiibwa. Nze nagenda nga ngenda mu bintu ebyo ebyokusala nga ntuukayo nga babitusomesa. Kakati kino waliwo kino. Mbugwe pasa bakukomola. Nze mmanyi. Munnaaye nga batugamba waliwo akaweta, bakuteekamu akaweta ne kamala ewiiki ne kakwekomolera. Ne ngamba nze ngende mu byokunsala bino ngende njiwe wano omusayikoze nedda nga nnondawo akaweta. Muganda wange akaweta kye kankola bali bagabe mbunno kakumalamu wiiki. Nagenda luvannyuma lwa nnaku bazaali 5 ne mbagamba kati bannaye nzikiriza njidde. Awo mu ddwaliro ly'okukisenyaawo muganda wange baali banzise nali nfudde nabagamba kati mukajjeemu ngonze mukanzijeeko munsale busazi. Kaba kakyalimu waliwo olumu lwe nazuukuka nga sobola kutambula nenfuka nenjavula ng'omwana omuto. Kati gwe omusajja bagamba nti nagumira mbalu omutye omuyite wala. Lumu mba nvuga bodaboda olwo ninamu akaweta ntambulira ku mpeke kantujja akaweta kandi bubi nyina okukola. Nsanga omukazi ayina ebikutiya by'emmere, ayina abaana, ayina biki nga tukanya ssente nga mmuteekako nga nsirayo eri ekifuluusi ky'emmere nga nsibakawo ebisawosawo nga mmutuuza ku ppiki nga nkwata akaana k'akalenzi nga ngenda nkatuuza wano ku ttanka. Ng'omwana teyetiiyudde bitooke by'ebigwa omwana n'agenda ntuulira bannange nali nfudde. Nasibira ku gundi era omukazi esirimwerabira nabagamba ab'okugundi munzijeemu mwe mugire ekintu tuve wano. Kati Masaba ye yagumira mbalu nze nateyiwa omusayi ne ngamba naye Masaba yagumira mbalu. Kale olwaleero twabadde tutandise episodes z'omutima era ngenda kujoogerako, ngenda kwogera waliwo ekyawandiikibwa kyendeese okukulaga omutima nti gusobola okukukola ekintu naye mmwe ebintu ebyo twabivuddeko dda.
omutima ogwo genderera ebintu ebiyingira mu mutima gwo biyinza okukozesa ekintu. So episodes z'omutima ngenda jogerako era naye ng'olwaliro nnyina ekirala kyendiise naye era n'omutima sigenda guleka kuba tugenda kugusomako mu bitundu ebiweraawerako. Wamma babuuze basikira ki? Now ekyawandiikibwa kyogenda okwongera ku episode gye twasomye eggulu ey'omutima kigenda kuva mu kitabo kya John chapter 13 Yokaana 13 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Yokaana essula 13 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Ekyo ngenda kuba nnyongera ku episode y'eggulo tuleme kugyerabira then tusobole okuba enkya maybe tujja kutandikirawo. Naye olwaleero ndeese mu kye tugenda osoma leero wali ngenda kuba continuation y'eggulo naye ekyolwaleero kye tugenda osoma leero tuli mu kitabo kya Zaburi oba Psalms eya 37 erina ennyiriri 40 zonna zisome nga njogera nammwe ababadde baweddemu amaanyi ababadde balabanga Mukama atalina kyabakolera mulaba abalabe bammwe beeyagala nnyo. Saha yasabe Sara n'agamba naye Mukama abalabe baffe ngo bawadde amaanyi mangi tebakyatula basitama busitami naye Mukama lwaki okikola bw'oti? Kati nzizo bagamba ababadde batuyigga kati ate ffe tubayigga. Abadde ayigga kati gwe bayigga. Byonna ebiri e Uganda biri mu Zaburi ya 37 gye tugenda osoma leero naye ate era tugenda kubeerako ne continuation ya video y'eggulo ey'omutima ekintu okuguma omutima kati kiina ne opposite. Ate omutima guyinza oyingiramu ekintu either nga kigugumya oba nga kigwonoona. So awo tugenda okusoma ebyo bye tugenda okwogerako leero mu kigambo kya Katonda. Okwewandiisa kwa NUP kugenda mu maaso. Abantu mwenna bannayuganda okwewandiisa mu kibiina kya NUP mugende mwewandiise. Tetwewandiisa lwakuba 2026 twewandiisa kusimba mmwanyi za byabufuzi zetugenda okulekera abaana baffe n'abaana b'abaana baffe gwe ekyo kyoba omanya. Ekyo kibiina ky'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe which is abazzukulu. So gendayo wewandiise oleme kumiisinga mulembe guno kuba gwe guno omulembe gwe bayogerako bannabbi gwe bazze balanga gwe guno tosubwa kugubeeramu. So genda wewandiise gwe w'ekitundu kyonna ekiri eyo ng'owulira oyagala NUP naye nga tewannabaawo woomanya mu kitundu kyammwe eyo gye bagira linnya ogende ku kitebe weewandiise obasabe register bakuyingizeemu ebyanfaayo byo bakuwa ogende oregistaringa abantu okwetoloola Uganda yonna batukubira amasimu ene waffe tetuliiyo ene Bufumbira nga tetulabayo omuntu yatambudde Bufumbira yenna Kisolo n'amumalayo tannalaba we bawandiikira. Naye senga kubadde kusaba ani agenda okwesimba by elections Bufumbira senga mwavuddeyo dda wali kweni simanyi boda to boda abantu batukubira amasimu. So please mugende munone enkalala mwewandiise okwekalakasa Waltham mugenda beerayo nga 12 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2024. Canada mugenda beerayo nga 17 mugenda kubeera Ontario premier offices mubeere ku EU European Union mugenda beerayo mugenda beera ne ku Human Rights Commission mubeereyo mu bungi ab'e Canada mukikole mu bungi tubeegayiridde buli awali activity eno bane mubeereyo mu bungi nnyo Mukama jabatuwera omukisa. UK mugenda beerayo nga 17 omwezi ogwokutaano mugenda kubeera ku Uganda House mubeereyo mu bungi. Then
Amsterdam namwe mulina ebyammwe naye sinababitegeera bulungi genda wala aba Amsterdam muntuukirire waliwo kye mwagala okukola mu Europe Amsterdam gundi Netherlands Sweden German Switzerland eriyo simanyi bani siyogera ebintu ebitaliyo buwama size ensi eziri mu gundi awo namwe mwagala kukola byammwe awo buwama abantu bebuwama bankubire simune bale abantu bebuwama namwe mulimba abebuwama bankubire simu ne bangamba pasta tuyamba otwogerereko ku luguudo oluva ebuwama okudda ekatebo oluguudo luseerera oluguudo lubi baluyiwamu oba oyiro nga bamuyita nfuufu mbu terulimu maaramu neŋŋamba kati bannaye kati ntandike ntya okulwanirira ab'e Saudi okulwanirira ab'e Yakyoli nga nebuwama kati ebuwama mmwe munjokesa nti abantu ne baga nti ebuwama twakimala abebuwama bakaaba kakati abalala bonna mbawummuze nti nsooke buwama oba mwagala kunjokesa nti nebuwama bibi abantu tebanneesiga abakulembeze b'ebuwama ekkuba erigenda ewafande Katongole lyennyini ate lyebbi okuva ebuwama ogenda ekatebo ekkuba fande Katongole mwayita omusajja Ssaabalwanyi yakuba emmundu gye muganye okukola ate naye bannange wire endabi kati ate oba nve kuba Saudi ate nsooka abeebuwama oba abeebuwama bakikoze kunjokesa ekugamba nswale namaze dde okwewaana abeebuwama sipiika tugenda muteerako sanctions mbwa amakubo mabi ebuwama omunyarwanda ali ebuwama kati oba byenwananwana biki Kazimba Mugalu agenda kubeera e Boston ng'ennaku z'omwezi 17 18 19 bannange embeegayiridde Kazimba Mugalu nga tannababuulira kabaka waali temumukkiriza okubaka ekintu kyonna kyayogera mu Boston mbeegayiridde mwekwata ettiimu y'abantu 12 mweyawulemu mubeere abantu 4 zennaku 3 zagenda okumalayo kuba nkimanyi nti wano tubeera ne limited time tosobola kumisinga nnaku 4 zonna nga ogoba Kazimba Mugalu abantu 4 mubeereyo nga 17 kati mwenkya mugende mukole abalala 4 babeereyo nga 18 abalala 4 babeereyo nga 19 ne Mutala Maria wabi bannaye kakati bannaye naawabuulira ng'enjiri nga nsooka n'abeewaffe kansooke mmala okugenda okunoonya ekifo ebuwama abalala ndyoke nkomewo sina bwe naatereeza bintu birala nga buwama tewali kkubo liyitibwamu ekkubo lya Fande Katongole lyakwatira ddala ate lyebbi katuwira mbu ne Mitala Maria nja kuba ndyawo nti ne Nabiteete nti ne Jalamba bane tubeegayiridde Kazimba Mugalu tabaako kyayogera ne bwe muba bakyala mwekka ne bwe muba basajja mwekka ne bwe muba abakyala n'abasajja ne bwe muba baana abe mwekka ne bwe muba bazeeyi mwekka kasita obeera munnayuganda temukkiriza Kazimba Mugalu okwogera ekintu kyonna nga tamaze kutubuulira Ssaabasajja Kabaka gy'ali nga tamaze kutubuulira abantu 18 abaabula gye bali nga tatubuulidde lwaki teyagenda ku kitebe kya Nuupu okusaba e Boston bali bulungi nnyo bavuga emmotoka mpya tolina kyobaagaza abantu abaali bakwetaaga baali Makerere ku Kavule ne bakuyita n'ogaana okugendayo ogenda mu bavuga emmotoka empya onoonya ki 110 biweebwayo ab'e Boston Kazimba Mugalu bw'aba teyasobola kugenda ku Kavule eri nnamwandu wa John Bosco Kibalama nga teyasobola kugenda okuzzaamu bali abaamenyeka emitima amaanyi abavuga emmotoka empya abaagaza ki kati Kazimba Mugalu leka nkubire kwaba abantu b'e Boston bavuga emmotoka empya aginona nagamba ngenda kugivuga mileage omutwalo gumu bwe gutuuka nga ngikomyawo nga nona empya etalinyangako ku ttaka kati abo si be bakwetaaga beesonyiwe mbegayiridde abantu b'e Boston mutuyambe abantu b'e Boston mutuyambe ne bwe muba bana mwekutulemu ennaku 3 bana
Kazimba Mugalu talina kwogera kigambo neki. Wulira bwayimirira bwatyo okwogera nga musituka wakiri nga muyimba twesimye nnyo paka service lweggulo. Muyingire mu ekereziya n'ebipande mu kanisa n'ebipande bwayimirira nga mubikwata nga mubiyimiriza nga mubiwanika. Kazimba Mugalu asooka agende ku kavule abuulira ab'oku kavule be beetaaga enjiri. Boston tebeeta bannange mungobere Kazimba Mugalu mu Boston mbawe mbeegayiridde ne banesenga wabaawo akitukolera mujja kuba mutukoze bulungi naye kale katubeesige tubeesize. Wulira Kazimba Mugalu mwe bannaye kambabuulire omuntu ajja kubuuza Kazimba Mugalu omubuuza Kabaka yamuvunaanyizibwako amuvunaanyizibwako 1 emyaka beebamu 2 bakulembeze ab'enjawulo abatuvunaanyizibwako naye jjukira Kabaka ali mu kisibo kya Kazimba Mugalu. Kyogamba ente ya Kazimba Mugalu ne bukya ku makyanga teriimu mu kiraalo. Yesu yababuuza Bafalisaayo mmwe bakabona ente eyo neekera ku makyanga yagudde mu kinnyato gijjaayo. Senga Kabaka lwe yabula ente ya Kazimba Mugalu lwe yabula Kazimba Mugalu yali genze Boston ng'ente eyo ebuze. Yesu yababuuza ente ng'egudde mu kinnyani atagijjaayo n'agenda olw'okuba sabbiiti. Bonna ne bagamba nsooka gijjaayo n'abagamba temuddamu kutusiruwalirako. Kabaka Mukristaayo asabira awo era gye baamugattira mu Baprotestanti. Kati yamiisinga Kazimba Mugalu atubuulire Kabaka aliwa kubanga mu maaso ga Katonda Kazimba Mugalu avunaanyizibwa ku bulamu bwa Kabaka kuba ali mu kisibo kye ndiga ye. Mu kanisa Ssaabasajja Kabaka ndiga mu kisibo kya Kazimba Mugalu atubuulire Kabaka aliwa. Abaana 18 abaabula baliwa. Mujjukira ebiseera we najjanga ngambaleetera credible information efa mu lubiri. Waliwo ebiseera bye twalimu ebyakazigizigi nga nzija ne mbagamba yes Kabaka ali bwatu ne bwati confidently. Mumanya ani yali angampa information eyo. Omugenzi Yona Lwanga awummule mirembe. Yalinga asobola okwogera ne Ssaabasajja Kabaka n'amugamba munnange waliwo kino era nga bwe mba njagala okufa ku ekintu ekifa ku Ssaabasajja Kabaka ne bwe mba mbulaide kikattaano okujja ku live nga mukubira ne mubuuza n'angamba sooka olundeko n'ayogera naye nampa first hand information. Yona Lwanga yali amanya Ssaabasajja Kabaka bw'abeera era bw'abeerangawo contradictions olumu nenzija ne mbagamba no Ssaabasajja Kabaka ali bwati ne bwati ne bwati confidently nga kyenjogera kyekyo. Oyo yali drone yange namba oba osaaga kati nno mbyogedde. Era lw'okuba baayogereranga ku direct nze ndowooza waliwo ekintu ekyajjawo Yona Lwanga kiyinza okuba nga kyavaawo. Ate agenda kukola kyagenda kuddamu gundi amutta ogwokubiri. Mumanya ani yali angampa information eyo. Omugenzi Yona Lwanga awummule mirembe. Yalinga asobola okwogera ne Ssaabasajja Kabaka n'amugamba munnange waliwo kino era nga bwe mba njagala okufa ku ekintu ekifa ku Ssaabasajja Kabaka ne bwe mba mbulaide kikattaano okujja ku live nga mukubira ne mubuuza n'angamba sooka olundeko n'ayogera naye nampa first hand information. Yona Lwanga yali amanya Ssaabasajja Kabaka bw'abeera era bw'abeerangawo contradictions olumu nenzija ne mbagamba no Ssaabasajja Kabaka ali bwati ne bwati ne bwati
confidently nga kyenjogera kyekyo oyo yali drone yange namba oba osaaga kati nno mbyogedde era olw'okuba bayogereranga ku direct nze ndowooza waliwo ekintu ekyajjawo yo nalwanga kiyinza okuba nga kyavaawo ate agenda kukola kyagenda kuddamu gundi amutta ogwokubiri kitalo nnyo kitalo ddala bwe bityo bwe bibeera nga abantu ababeera basobola okutuukirira omuntu baba basobola okumanya embeera gy'ayitamu munnaddiini kiba kikakatako okumanya obulamu bwa kabakawo bannaddiini bangi basirikira gye bali ne bagamba nti bo obulamu bwa ssaabasajja kabaka tebubakwatako naye ne twebuuza nti bunaakwata kwani ng'ate mmwe basumba ssaabasajja kabaka naye muntu ng'abalala bw'ajja mu makanisa gammwe kibakakatako okumanya obulamu bwe bw'aba awoziddwa mu ggwanga kibakakatako okumanya nti omutanda amiisinga tali mu ggwanga bw'olaba nti yali asobola okufuna information okuva ssaabasajja kabaka kitegeeza yali musajja nnyo yali afaayo bwe baakitegeera baasobola okumunyiga ne bamuggyawo abasigadde bali ku byabwe batiitibya mwami Museveni bamutya okusinga bwe batya katonda waabwe n'olw'ensonga eyo omukama katonda omwoyo gw'omugenzi Yona Lwanga agulamuze ekisa